Now, omukulu gwe bayita Baalam, a gentleman gwe bayita Baalam, of course it has been a piri y'abayimbi okumanya what is really happening. Christmas ebivulu bigenda beera bitya. Twalabye Dax Kateru yeekalakaasa. Dax Kateru yatandise campaign ey'okwekalakaasa ng'asaba ebivulu bino biggulibwewo. Kale no twanonyeza ku Baalam because we believe is a musajja mutegesi wa bivulu and he's closest to the president. He's closest to the president on behalf of the artist. What role is he playing? Okulaba nti abaana bano abali mu industry bambye ebivulu babita so that they can get a survival. Tumunonyezaako essuubi lyatuwadde nti already bagala waliwo akakiiko ke bagenda okuteekawo batuukirire ekitongole ekivunaanyizibwa ku COVID okukinnyonnyola musobola okututa okulaba nti tukola ku ssente era ndowooza it could be lyessuubi abayimbi lye babadde balinza okuwuliriza. Ku ssimu twogeddeko ne Baalam, the future of the industry, especially Christmas engeri gyeri around the corner, bateekateeka ki naddala abo nga bapromota? Twabadde twagala otubulireko ku mbeera y'abayimbi bali eno bagamba bane batuddewo okubata kati gwe nga gwe omutegesi w'ebivulu kiki kabega ki k'obaterayo wa pulezidenti gwe ng'omuntu atambula ne pulezidenti? Kati pulezidenti ekikulu ekiriwo si ate abantu omuntu ate abantu ke kakiiko ka COVID akakiiko ak'ekikugu COVID task force kati tulina okukola ffe kyendaba bwe tukomawo tugenda kusinkana akakiiko ka COVID tubagambe nti tulina ebifo bye tukoleramu abantu omutwalo kati okyokubeera n'abantu omutwalo otukkirize tegeke tufune abantu 500 oba 1,000 tubabulire engeri gye tugenda okikolamu okulaba nti abantu tebeegatta nnyo naye nga COVID kituufu ali mu kutta abantu. Nze nakazika mikwano gyange kati mupezeza bana olwaleero lwenjogerera nina famire ya mukwano gwange omu bamuyita Josamu ali mulago ne mukyala we n'abaana 6 ne house girl ne driver bonna bali mulago. Abantu nange bo balina justice fujjo. Kati mu bufunza abayimbi bagumiikirize tukole ekibiina tulina ekibiina kyaffe tugenda kuwandikira Dr. Musenero. Dr. Musenero yakulira akakiiko ak'ekikugu aka COVID omugambe nti tulambule ebifo bino approvingeko ebifo ebimu ebiri open. Kale ensonga za COVID